Abantu basatu basimbiddwa mu kooti nebavunnibwa omusango ogw'okusangibwa n'ebiwandiiko ebyefananyiriza ebigezo bya Uneb. Abavunnibwa ye David Sekiranda ng'akola mu laboratory y'essomero lya Bujubi Senior Secondary School erisangibwa emanyi mityaan, okwosaako Thomas Onyeta owa Hillside Senior Secondary School Kalonga mu district ye Mubende ne Livingstone Kambugo nga naye musomesa ku ssomero lya Bujubi. Omu ku bascout baffe yaloopye nga bwe yasanze omusomesa ng'alina ebipapula ebyefananyiriza ebigezo bya Uneb. Ate ekyo bwe kituukawo oba okontana n'amateeka kawaayiro. Kigambibwa nti wiiki ewedde Sekiranda yasangibwa ku ssomero ng'akukuta n'obupapula obuteeberezebwa okubeera ekigezo kya chemistry abayizi abasiniya ey'okuna kye baali bagenda okukola. Bwe yakwatibwa yalonkoma banne era poliisi nabo n'ebakwata. Basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka Grace Wakoli ne basomerwa omusango gw'okusangibwa n'ebiwandiiko ebyefananyiriza eby'ekitongole kya Uneb ne bagwegaana. Basindikibwa ku alimanda okutuusa nga 29 omwezi guno. Kubanga baklayenti bange bagamba tebanazza musango. Olwaleero tuzadde tusaba okweyimirirwa kuba ddembe lye era erimukkiriza okweyimirirwa. Ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bamusiga nsimbi Evelyn Anite asabye ab'okuva e Buyindi okwongera okusiga ensimbi mu Uganda naddala mu by'obulambuzi n'amakolero. Our tourism figures are looking very good, but because if you come, it is going to look better. So I want to encourage you to come and invest in the tourism sector. Ugandans love life. We live large. Okwogera bino abadde asisinkanye bamusiga nsimbi abeegattira mu kibiina ki Confederation of Indian Industries ku mukolo ogutegekeddwa aba banki ya Equity okunyweza enkolagana n'okutumbula ebyenfuna. Bamusiga nsimbi bano okuli omubaka wa Buyindi Upenda Singh Rawat bagamba nti Uganda nsi nnungi okusigamu ensimbi naddala olw'embeera y'obutennungi. So this delegation from CII will help us to emphasize more on our collaborative spirit that define our partnership. Akulira Equity Bank mu Uganda Anthony Kituuka atangaziza ku nteekateeka ze balina okukwasizaako gavumenti okusitula ebyenfuna. We have to allocate based on opportunity. So opportunities in Uganda will get allocated money from that big pond. So anybody who wants money at whatever level, whether micro, SME, corporate, global, we can play. Bo abavubuka abali ku mulimu ogw'okuyonja ennyanja Nalubaale nga beegattira mu kibiina ki Uganda Junior Rangers nga bakulembeddwa omwogezi waabwe Joshua Sekiwunga balaajanidde gavumenti ne bannannyini makolero okwongera okubakwasizaako. Nti tululwako ebintu bye tuyinza okukozesa kugamba okugenda mu nnyanja, amafuta agagenda okulaba nga tulongoosa obucupa obubeera mu nnyanja, katusaba ebitongole byonna wamu ne gavumenti batukwatireko. Babadde ku mwalo gwa Port Bede Lusira aba kampuni ya Uganda Breweries bwe babadde babakwasa ebikozesebwa omuli ebitiiyo, giraavu n'ebirala okubayamba ku mulimu ogw'okuyonja ennyanja. Akulira Uganda Breweries Andrew Chironzo mu bubaka bw'atisse Ssekibala David asabye abavubi okukuuma ennyanja nga nnyonjo n'agumya n'aba Junior Rangers nti bakwongera okubakwasizaako. So tetwagala kwonoona nnyanja, twagala kugikuuma mu butonde bwayo. Kyobula nti tutaddeho ekintu nga kino. Meya wa Nakawa Paul Mugambe abaddeyo n'asiima aba Uganda Breweries olw'okudduukirira omulimu guno. N'olwekyo ffenna kino ekintu kitukwatako si KCC yokka si gavumenti yokka naye naawe wooli olongosezaawo. Bo abatwala essomero ly'abayizi abaliko obulemu bw'obutawulira eri Antinda School for the Deaf Benyamivo olw'abazadde abeesulirayo ogwa Nagamba mu kusomesa abaana ekikula kino. Okusomesa abaana bano tusanga okusoomoozebwa nti abaana basobola okujja okusoma nga tebalina kye baleese kikwatagana n'okusoma nga peeni, kalaamu, bitabo. Nambuya Doreen omusomesa agamba nti bafuna okusoomoozebwa okumalayo sirabaasi kuba beetaagisa obudde bungi. Bano abaana baffe tebalina buzibu bw'amatu gokka, abalala baafuna obuzibu ku bwongo kibaleetera nti tebasobola kuwandiika bulungi,
abamu tebasobola kusoma. Badduukiriddwa n'emifaliso, obutimba, ebyokulya, ebyokunywa n'ebirala. Era Wafula Grace addukanya emirimu banka eno annyonnyodde ensonga lwaki basitukiddemu okuyamba abaana bano. Have come with a number of assorted items that we feel that will support in creating a conducive learning environment.